David Lutalo talina buzibu bwonna okuvaayo n'ayogera ekintu kikyaba ayagala okwogera kubanga is entitled to his opinion. Ze official spokesperson wa family ya Robert Kyagulanyi Sentamu. Wisdom kae otalogeza kukugula ku Frank Antambi oba ne ku Junior total wa failings edda kuba toyina kyogenda sobola. Bali abaana ekituka ku analyzation toyina wo batuka. Gezaako ku revising, you need to go back and learn. Dayo o revising mu video bya jajja ichuli ogezeko kwetegereza bakritiki abatufu we babeera. Not that thing of kuyiwa maluso. Mugamba mutya ngamba nkomyo tempo ku Dubai Eye Uganda abatamde na fabe 10 abatwe 10 de babe 10 kutumale kubaba gumikiriza je tuli male kubanga mutambula na firama kubanga mwe 10 ku Dubai Eye nakuzota tutamu video mpola mpola la situation etambula okubanga de tuli nnyo setwa rwansongezi mnenga tu subizo kubanga tubawereze byakabe yo sizenze kandeshe no mu ku number 1 presenter wa big time ziranga aliwo no kwaise Keifa Shuji tubeke ebintu mbye tu discuss ngate kuside na benga abako ne bamenyeramu Keifa Shuji sebo gambotya amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keifa Uganda straight out at DXB to Uganda to the world. Yeah man. Telev. Inakuzwa bato ina slogan inzo kutasobola media. Yeah man. No kubango kanga. Yabate gedo ino babuza. Omusajja agenda ne yanjula. Na kutemera amanya gwe kenyini abata naga malayo. Ngabati ndede. Nirongo gadde babakwetanga bayitema. Karatega wabitegedde. Mwana mupya kubapya. Sajja bwena betanga Keifa Shuji oli wakwita mabega. Yeah man. Yes, Keifa Shuji oli kubanga oli ku Dubai Eye Uganda. Oli kubango ze obeko ne no osomese gwanga. Amen. Abantu abamanyi katonda waddala. Abantu abasinga bakula babulala naye. Ate golaga ante oli mulala nnyo. Wanga yakulaba. Yamufayo. Yes, twabaddeko station njaga twogereko. Uganda sichamanyi abantu balina opinion. Abantu bakyakirizibwa okuba n'opinion. Kituufu tegera. Bintu bingi babijja mu ggwanga simanyi oba omuntu akyakirizibwa okuba ku nkyava ina agamba eggwanga. Abantu abasinga okuba affected mu kintu kino tusanze nnyo abayimbi nti politics tebakyasona vayo kwogera balina oyimba ng'oli booti. Omwagusiriza okubanga wewala okukola damage. Tuleka abayimbi abali affected by this situation nti abayimbi abamu nga David Tolobasukwa ne bamuvuma bavumye Palaso bavumye Spice bavumye Alien. So kagamba omuyimbi wa Uganda alowooza akyalina se ekintu kino. Anyway, mwena batula ku big ku Dubai Eye essaawa zino mu kaseera kano ngenda tandika bwenti bwana tempo. Ekisokera ddala eggwanga lyaffe nga Uganda lyetutambuliramu lina semateeka. Semateeka oyo atutwala mu maaso atuwa eddembe ery'obwebange. Atuwa eddembe eritukkiriza okwogera kyonna kye tukola ki kyovola ati omuntu asobola okuvayo ku media channel yonna oba ku TV yonna n'abaako kyayogera naye tabaako kye bakola ki kye bamukola. Tewaliiwo amendment yonna yakolebwamu nti omuntu bwati bwayogera ekintu ne bwekiti ekitakwatagana n'oli kyalowooza ateekeddwa kuteeka kalabba kusaddaakibwa. Abayimbi bangi kino ngenda sooka nkitaminge mu mbeera bweti nti ekisooka gavumenti yaffe ng'eggwanga yasooka ne yeeraliikirira mu mbeera ey'omuyimbi omu gye yajja n'afuukira gavumenti essaawa zino akaliro. Okitegeera bwe bafuukira akaliro kati essaawa zino emidumu gyonna ne bagikyusa okugijja wala gye gyali gitunudde mu political party ezaaliwo ezaali zisinga ne bagitunuza mu kuyimbi. Tukkirize tugaane essaawa zino we twogerera tewakyaliwo music tewakyaliwo politics. There is no music without politics. Those things they are moving relatively now. Simply because nti abayimbi okuva le bavaayo baba nabitone ne bagezaako okwengejiga into politics. Ne politics yeke nyini yajja na engaginga into what? Into music. Ndikade sawa zino okuba omuyimbi okuyimba in Uganda you have to be with a side. You either belong to one side or to another side. You have to decide the two. There is no way wogenda okugamba mbuze ndi middleman nga toyina woogwa. Two, nti tulabye abantu bangi nti olw'ebibiina bino ebyagunjibwawo biri popular
nti bijjeko abantu rights zabo kubanga awacha ayogera nti kati gwe bojja n'oyogera ekintu ekitakwatagana n'oli ye kyakiririzaamu oba mubi nnyo era oba mulabe wa ggwanga era oba toyagaliza ggwanga genda maaso tutya nti omukulu David Lutalo bwe yava even before David Lutalo ali erisikiri byonna byonna ebyatuukawo wabiraba emabega kawo myezi ene emabega bwe yavaayo n'abakubi gyayogera ne bajja ne bamutaminga mu kifaananyi ekirala ne basooka bamugamba nga ali erisikiri bwaliddemu abantu olukwe bw'abayiyeeyo jjojja balina bye baamutuma ekyo nno omuyimbi David Lutalo bwe yavuddeyo n'akola statement size of course statement gyakoze ezo lyrics ziri mu luyimba lwe yayimba emyaka 10 emabega that was 2013 way back okitegeera ng'agezaako okunnyonnyola about the mawanga and whatever naye kati bo before even nga tetunabagenda wala nnyo mu ekyo abantu bano abakwata bu video buno oba bukiripu buno ne babujjayo ne bagezaako okuba bannaabwe tulina kweka ennyini before nga tonavaayo okuva kwogerako opinion ku Lutalo kuki sooka olabe ani yaleese video eyo okugitipininga awo ogamba nti David Lutalo yakoze bwaki kyogezaako kugamba abalina okubabuukira tochitaminga into a group waliwo sagala tulete nupu mu piki eno waliwo kakunis I will call them kakunis abali ku social media abeeyita abenkyukakyuka I will say like that because togenda ko si buli muntu ali ku social media okwo nti wankyukakyuka oba wanupu kikiriza kigaana nti waliwo the Twitter morals kezibe nyanya mubaamu damage naye damage ezo ziretera okufuuka damage ezo zeziretera okufuuka ennyanya enfu naye nga ate si buli nyanya eba omuntu eba nfu wabula damage ezo ezibeeramu omu zezirabisa ennyanya okuba enfu oyo gw'omwogedde era yo kenyini omukulu gw'oyogeddeko Kisekka yavuddeyo n'akola video ng'agezaako okunnyonnyola nga bwe bagenda okuteeka wansi David Lutalo nga bwe yeeyokeza yeerabidde abantu biki bayogedde ebintu bingi actually ebyavuddeyo kubanga bagezaako okubanga bakakola ki bakakanya David Lutalo talina buzibu bwonna okuvaayo n'ayogera ekintu kikyaba ayagala okwogera kubanga is entitled to his opinions. In Uganda you have right to give opinion on whatever you want. Lwaki yavumiddwa kubanga bamulangidde gye bamujja ne bamulangira mbi abakazi abamu ne bavaayo mbisimanya tusobola kulya David Lutalo simanya alina ekiwalaata bala yamugamba yakolanga enviiri kaakati ekyo kijja kitya mumuleeta mu ssaawa zino lwakuba agambye mukwatagane ekyo kijja kitya David Lutalo wano engenda omukubira we yayokereza waawano ati atukuba sayidi bbiri David Lutalo mukwokya tusomesa sayidi bbiri David Lutalo mukuvaayo okwokya yayokyeza bw'ati yayogeredde ebigambo mu ssaawa entuufu mu kaseera akakyamu akaseera akakyamu ke katya nti Bobi Wine oba tugamba omukulembeze w'enkyukakyuka already bamutamingako dda ekigambo ekyokubanga asosola mu mawanga olwa speech gye yaweeruweeru nga ezimu ku tours ze yasembayo mu national wide tour nzija so mu speech gye yaweeruweeru eyo yavaamu ebigambo bingi of course ne bateekawo n'okugamba nti bagenda kukola enkunoonyereza ku bigambo biki bye yayogedde nga bamutaminga okubeera omuntu alina obusosoze mu mawanga so kati akyalimu eyo embeera ey'okubanga bamutululira mu pikiki eyo kati ate nti David Lutalo oveeyo ogambe nti one tetwagala bantu yenayina oba munnabyabufuzi oba muki agezaako okuleetawo obusosoze mu mawanga oba agezaako okuleetawo enjawukana mu bantu temumugola ki temumusapoti ngoba temumugoberera ekyo David Lutalo kigenda kwokesa kitya nti abantu bano abalowooza nti omukulembeze waabwe bamukwata bubi bagenda kulowooza okuba bo kyovola abagenda kuvaayo bagambe David Lutalo gwe omusajja yakubererawo mu kuyimba from day one yali akozeko n'oluyimba naawe biki bakubererawo mu mbeera ez'enjawulo of course yenga David Lutalo talina musango mu ekyo that's why yavuddeyo neyennyonnyola naga nze siri politician siri mu byabufuzi byonna nina yagamba ye mu bigambo bye agamba waliwo abayimbi banne abali emabega w'ekyo abagezaako okukola ki okumulwa n'okulaba nga bamuteeka wansi naye yabalayiridde okudda ku bbeere lya nnyina oba okumuziikula gy'ali agenda kubakuba endongo bakusirika olw'ebigambo ebigezaako okuba nga bikola nga byogerebwa naye kituufu kyakola okuvayo na addressing of course naye bayimbi kyaba bamulwanyisa of course okiralifying ensonga kibaawo ng'ogwo omuntu ogezaako kwedifendinga ye defending atya
bantu banna babayimbi banna bagezezako kubanga bavayo ku defending ensonga gye yayogedde yamuyambe naye okufuna amaanyi okuvayo okulaki omubadde ba Khalifa Aganage omubadde ba Alien Skin of course Tabamiruka yatudde wamaanyi ejjo ku kitimba nga bagezezako kubanga bano Nyempenda wabaddeko ba Aganaga Alien Skin n'abalala kwabaddeko bangi then ne bano abagezako kubanga banalizing ensonga ze of course tewali n'omu yabadde ku side y'abavuma. Bero mukulu ali Aganaga ya video n'abagamba nze mukutandika mukutoba endongo mu 2013 mumbulire Bobi Wine cheche yali enyambye. Of course buli omwachi Aganaga ya struggling ne ndongo 2013 we yajira okusamba ka agency ne mumanya. Okitegera. So mukuvana abageza ko nabaga mutuvuma wane cyane gulonga togedde kino ne mugeza ko tusigira mu kifananyi kya Bobi Wine kye tutali. Fo tugeza ko kole kintu ekitutwala mu maaso mutugamba tuvudde mu bantu. Tetumanyi bantu kibe mugamba nti tubavuddemu be mwatuma okukiikirira. Agenda wala. Oli side ki? Ani. Nze ndi muntu. Katugenda. Ngoro msajja we nale mu. Bozi bo mwanya mu pin pointinga. Toina ku pin pointinga. Yobele nsonga tanga to pin. Just kibirane kirayo wagira. China yeto pin pointinga. Toga kundi wagu. So saba mukulu Aganaga yabulona agamba abantu mulekera obambi ogezako kukkakanya abantu olwembeera ez'ebyobufuzi. Amayimbi waba yaze kuyimba mulekate kumuteeka mu mbeera ya byobufuzi olw'okuba agezesako okogera statement egezako kontana naggo kyobeera ng'okola ki ng'okkiririzaamu. Kyekimu n'omukulu Alien Skin era kyeyagezezzaako kuba ng'abagamba muleke music ayogere music mu bijje byobufuzi kyesimanyi oba kikyasoboka mu Uganda. Kubanga katolede ebyobufuzi byayingira mu music ne music yayingira mu byobufuzi. Naye ate nga there is a possibility byombi okustandinga atapart. So minda ino kwegendeza kyayogera. Exactly. Kati gundi yayocheza. Ani. Gundi yayocheza. Ani. David yayocheza. Kyayogedde it's normal buli muntu akyogera. Okay. Okitegeera. Kati nga tuvuddeko ku mukulu David. Njagala ompiseemu ku nsonga ya Frank Antambi ne Kaye. Ntambi afunye listen up. Ntambi ade bamodo mu radio fonga ebyo. Yeah. Of course radio yokuwa mukulu balambalo gahali. Kati biri mu nabyo politics. Chingagalo clarify nsonga eyo. Lwaki Kaye ne ntambi bali mekwatakana tinga basoka kola bunanga batani. Exactly. Of course Frank Antambi yenga omuntu erinnya liri musinga obunene. Tukirize tugane because he has been known Vijay Junior abadenga mogera in all movies abatayogera abikati ulira kyekugamba edi mutwefu erongo time nengo just limte jali nga wali tomulabangako nenge ekito ulira erinya edi mutwe likolashi livuga the same applies to Frank Antambi erinya libadde livuga okusinga nnyini lyo tukirize tugane so musajja watu bwe yagezaako kubanga agezaako okwelwanirira aveyo agezeko kubanga fittinga mu kifaananyi kye of course yatandika kyogamba yagezo venga laba kati obuzibu balina balwanira kifo kya jjajja Ichuli. No, and that guy gives respect to Ichuli era kinakiddamu era okulwani tebamulwanyi kati what do you think Kaya shooting ekifo kya Ichuli tasobola simply because talina kyaso ayogera talowooze batugenda ku criticizing oba ogezako kuwa analysis ezenjawulo mu bintu ebyenjawulo Kaye wisdom is not informed more than that guy. Who? Frank Antambi. Frank Antambi, one, is intelligent. Two, akuwa opinion ngeva ku reliable source nga lebo government kati ngenda kunoonyereza ku kino aisoya gye ekiri. So kati yawo kitegeeza so Kaye wisdom byaliko kubanga Kaye wisdom bwe yajja mu guno omulimu alwanya abantu bangi one I know Lutalo ne Tamale Mirundi Junior olutanaba kuggwa okitegeera of which Katamale Mirundi nako kamusinga ekiba kya kutegeera ovanga ku muntu ajja kubanga wa analyzation ku mbeera ez'enjawulo naye nga ye muntu ono bw'aba tagambye nze sali musale oyo tata wange nze gundi tayogera statement yonna naggwayo nga tatadde musali musale and I'm wondering how this guy bwavayo n'agamba nze official spokesperson wa family ya Robert Kyagulanyi Sentamu one oyogera ku bantu abali mukibine mugundi abantu muyina abantu bemusoso ulira soko mpulirize no soko mpulirize one Kiseka wisdom Kaye ye muntu agamba nti nze
ndiwa nupo bandi wa people power bandi wa nshuka nze official spokesperson wa family ya Robert Kyagulanyi Center moba mukulu Bobi Wine 2 gogamba nti omukulu Salimu Sale kitaawo okitegera obera naye buli kaseera tukimanye bulungi Salimu Sale muganda wa mukulembeze w'eggwanga Uganda okitegera katoyiza kungamba nti those two things can collide together the same time kitegeza bawe ebintu ebitakwadagana bulungi awe kugambira nto yalabika state agent okay katuvide ku state agent ne state agent ali Bobby saga ina ko Bobby Uganda tuvide kawo waliwo gundi full figure video nayo giro nakola kafundikire wisdom kae otalogeza kukugula ku Frank Antambi obane ku junior total wa failings edda kuba toyina kyogenda sobola bali abana ekituka ku analyzation toyina wo batuuka gezako ku revising you need to go back and learn dayo revising mu video ya jajja yichuli ogezeko kwetegereza bakulitiki abatufu we babeera not that thing of kuyiwa maluto tomukubanya ate musula so musula that's the fact full figure video lero na wandika statement yomukubogezi moto no kumanya Uganda nayo beweka kasa full figure bali full package avuma ogaba ogundi wa mukulembeze w'eggwanga mbu Frank Antambi gwalabanga inzo kubanga asoro kuda mu ngeri mu ngato za ichuli ngeri jayogeramu ngeri analyzing amwe nembu akume agende mpola alime kubanga nayo gere mpebigendo mu kisangirira tisani kisobokera ddala era full figure bukyanga wa endowooza gye wadde entuufu one onoge yali informed ekyokubiri bwe yali asoma ayina bachelors mu performing arts and film and performing arts okitegeera kitegeeza ekituuka mu analyzation mu ebyo ebintu aba kyakola akikola ki akitegeera Frank Antambi ye muntu gwe nkugambye agenda okuwa ekintu nga kirina reliable source we kiva ate nga bw'okikola ko okunoonyereza kiki kituufu kitegeeza atuula wansi waba wako-analyzing issue n'akola research amalako eyo issue yennyini najja okujja okuba nga agezaako okwogera ekintu ng'ekintu kyayogera kikola ki kituukira ddala ku kintu kyategeeza kyennyini obanga kigezaako okumiininga ekyo kyennyini kye bagezaako okuba nga bakola ki kati tosobola kumuteeka mu source yemu oba mu bucket yemu ne Wisdom Kaye of course Wisdom Kaye is far down okay compared to Frank Antambi kubanga gaya ali gentle jagayogera nnyo kati nokuba obudde butuswala lwaki Chameleone ennaku zino Chameleone gwe baanoonya jangu kola bona dduka ne bamunoonya ennaku zino abeera buli video naye bajjaga bonna bawadde video ali kati yessaawa bagamba kyewasiga yessaawa okungule of course Jose Chameleone mbadde nga mugamba abo abayimbi bali selfish beefaako bekkabeka kati essaawa zino agezaako okukwata ku miti emito ate mugamba simanyi essaawa zino yeetega video biki Tachalina chayetaga mu music has done everything. Chameleone has done very many successful concerts. Wano. Olaba naje bagezaako kuba je basembayo kuba gwanga mujje. Teje ya loga. Yeah man. He again do the same show and it was a successful show. Okakasi. Yene pala bro gabayingira batu bro Dr. Jose Chameleone is another thing in the Ugandan music industry. Okay tuvudeka toyina kyo mubanja buli kimwe akikoze Chameleone abadde tali nominated mu awards ezibadde kati nno yasemberedde bidako lwaki bwe yasemberedde Dikenzo kati sazo bamunominated mu Grammy zezo connection big eyes yali agamba ze bakweka and ekintu ekyo ekiri mu Grammy that's not a nomination because they are not yet nominated they are considered exactly chimala Grammy yoisa we Chameleone sawa zino is supposed to be considered because he has done everything in the music industry ya Uganda though the Chameleone has never Chameleone yenga omuntu yalemererwa okubanga yeselinga internationally Dikenzo kyachaba kubisiza Dikenzo yamanya nti bwengenda ne registering myself on different platforms internationally zigenda kunyamba okubeera internationally recognized se kintu kyagezako okubanga akola ki ngaakola ngaateka out there so of course Dikenzo was considered 4 times more Grammy Awards of course ne Dr. Jose Chameleone naye bamuconsiderize yani omulala awo gwe nalabye gwe baconsiderize gwe nerabidde so those people who were considered of course congratulations to them era tusuubira okubanga bagenda kubeera nominated okay kirunyo kubanga bageze katugende ku like music omumanyi mwalo mabina manene twamulabye
ngali ne Harmonize era n'avayo n'ogamba Harmonize ali ebijanja kanjagala okubuuza alowooza okuba kane Harmonize oba okubanga otambula music industry kuba ba promoter kasaba kulaba ng'olimu yembeera tosobola kuyimba niyo ina omubiri bakuyisaamu eggaali era tolabako n'omuyimbi omukyala gwe bayita Molini Nantume yagamba muwala we tosobola mukkiriza genda mbayimbi kyogamba oyo omuwala omulimu anasobola oyimba oba bagendamu kyonkyona bamute kuba sawa zino tumulaba na Harmonize ate nga talina luyimba lulungi like music omwala yali tayimba before she was in USA yali mu Boston yabona nnyo of course ebbanga lyamala mu USA naye through that struggle nga actually listen yalemererwa okufunayo omusajja mu US but through that struggle yalinga atera okwepostinga ono Instagram here of course then suddenly nga naye takikiriza Harmonize namuyingira mu DM ye ne batandika okwogera they exchange contact Harmonize samulabye leero of course they have been friends for 3 years that they are in touch they are connecting so like we are traveling from US back to Uganda now realizing anti passion of course in all time yali mu music so she decided listen nasalawo kubanga ayingira music of course nakola obuyimba bwe yakolao then she got a business tour ogende Tanzania of course and that business tour was of course yatekebwa mu center omukulu wa Harmonize because the guy is rich man so nagenda ne bakola of course they did listen they did the music together bakoze nyimba 3 na Harmonize of course but it's just a music egeza ko ba connecting together nayo tatuje yakubye simply because they have things in common nawe nabera onengamba ize ne tempo twine ekitugatta what is that netugeza ko tukifindinga within us why not? I have a friend who is a female. Oh, needs opportunity. But of course, like herself, to kize to Ghana. Maybe why is okubanga to wali wachanga? Listen, why is okubanga Kamalation? Why is okubanga to one connection between her and Harmonize? Na ye okugeza ko okugera amazima. She loves Harmonize. Engeri jayogeramu engeri je explaining am that of course a lot of people came out ne bagezako a lot of people came out ne bagezako mutunuza mugayi yegwa asubira ayinza of course waliwo yamubuziza ne Harmonize balete empeto ayinzo jigana automatically yegame no niira tumala kutula wansi ne tugezako kola agreement bichi of course Harmonize omumanyi musajja mpiso teyesigamwa wamulaba mukazi we Kajala ne bagezako kuba batambuza ensonga nezigana ne baawukana omuzungu Sara ne bageza gwe yakuba embaga ne bagezako kubanga songa tuvolemera ku bulonoke so like yoyo munange naye enkola eringa yabana bale gundi andikando Kataleya byagenda ngo gira bugizo gabaga bangembo bagabide federation yonna federation is muleka kutaminga abana abo bokanti bayina kye bakola of course federation ngo bupira bungi mbuti Canada muri bawa ne babuwa ngaleja omuyimbiwo byagenda okugula mweza federation mwekoze ebintu yabyagende yabade mutuufu 221 najja amakungula ga federation gagenda kubaga abana then 225 egenda kuba graveyard nga mulimu be basiga anti katolo tutaniso bateekayo omuyimbi we bangamba totawaana oyo bamugobadda ku federation taliyo yangu wambi yasanga omukulu amanaging musajja ategeera alina obwongo alizoninga n'amanya twalisigenda kufuna ezayitamu ezalaabo bebi oliwo ekyo nja kikunyonyola otovu kamera gwe olina mwina temutamanyi ekintu kye bayita show business you have to know whether you have to know where to always penetrate and stay relevant in like penetrating ze yetunga ku dobo she has to do that okubera relevant nokugeza ko kumutegeera bakando tebayina ibagenda ate lwaki abana they are doing good in the music okay yogera ku kubanga Ssegirinya yasonyiye ono musajja yani Alex Mufumbiro of course eyensonga ino kubaawo eya Ssegirinya kubanga asonyiwa Alex Mufumbiro simply because bagamba aboluganda bita niwe bikonagana tebyatika bali abantu they all belong to same political party and of course they were all inspired by omukulubani atenga titegeza yabakolashi yabagatta of course bonna okutambuza emirimu gy'ekibiina ne Ssegirinya okukuuma ekisanja ekijja
okubanga agezaako okudda mu bantu bamwanirize era bamuterewe engalo kubanga ebigambo byalitingana byali bingi. Ssegirinya alidde of course olwa Muhammad Nsereko okuvayo ogezaako okukola kye yakola yayokya totally nabo ne bagezaako okubanga bamwokya. Muhammad Nsereko kye byayamba Ssegirinya. It's not a bad thing because they are even ba mekwano. Ati kati waliwo ekintu ekitasoboka nti omukulu oyo golaba since 2019 abadde nga alwana Bobi Wine era obutambi gye buli mukulu ani Muhammad Nsereko bwe yavaayo kubanga agezaako kubanga alwana Bobi Wine ne kitabaako nga kikola ngali actually nga kyalina mu parliament nga kyalina mu parliament kati then namukomerawo mu guno mu season 2 kati what do you expect? Of course abalina okubanga amwokesa n'abantu abamuli ku mabbali kyovola yagezaako okubanga ayokesa Muhammad ani Ssegirinya osegera so eyo reconciliation yabadde ino okubaawo nga ba party member nga abantu abategera nga abantu abaludde okubanga batwala eggwanga maaso kubanga toyinza kuŋŋamba nti mu family mugenda kuteeka ekifaananyi ekirungi eri abantu gweke nyini ngune mukazi wo maka nga temukwatagana. You expect the people out there to respect you and to take what you're telling them exactly they cannot simply because golemereddwa okutereza family yo n'amakaago ate gwe biki byogenda okugamba abantu ng'obabulira kutereza bya makaago kitegeeza Muhammad Ssegirinya n'omukulu deputy spokesperson babadde mukulu waiswa mufumbiro wakati awo ngotaddewo secretary general Louis Bubongoya babadde balina obbaleeta together to put all the disputes aside and reconciliate. Byogedde bakwataganye naye nga Seeka munyiivu nnyo Seeka Umaru mu bantu besagala kwogerako oyo jamaa ye muntu gwe sagala kwogerako simply because ndali mayino sorry to say nali mayino okufa gundi Ssegirinya yamusibisa nga gwe bolowooza ngoza yafa kumbe Ssegirinya yamuteesayo mukomera mu bantu botekeddwa okwogerako ku channel ye oyo mukulu oyo ngateche mukaga za masiga kwa musajja ge gannuma musajja bwakaaba kiba kirala oyo musajja mulogo yage mama we yakaba nnyo wa Ssegirinya talina bye yakaba niwa Ssegirinya mwe wa Ssegirinya yebwe yakaba bamwokyali kati oyo mukulu ani goyogedde nerinnya lyenze ndyerabira nnyo woman yazaala omwana olutalo luvaawo olwayo woman ne Ssegirinya mu kuzaala omwana gwe yazaala nga mawube woman n'agezaako okwegaana omwana woman mu kwegaana omwana mu mbeera n'agaana okuwaayo obuyambi n'agaana okulabirira omukazi n'agaana okukola ekintu kyonna mu mbeera eyo Mungu n'aleeta ajali omwana Mungu n'amujjulula n'ava mu nsi omukulu Ssegirinya yamukeeza ku makya ku geeti ya Seeka Umaru Almighty we yagikeeza ng'alese abakamera ng'alese buli kimu nga weekiri awo ng'omukulu takyalina we yeegaanira nga buli kimu kiteekeddwa okuba nga kipininga of course nga n'omukazi waali ate na buli kimu kibadde kitambula mu maaso nga kigenda kati okuva ku olwo yanyiiga n'atula wansi n'asita n'akaaba ne mukka mu bantu besagala nakwogerako akasajja saagala kwogerako kuba kasajja kabi nnyo sajja kakola kiyesi kati njagala oyogere ku mpisa embi ez'abaana ba TikTok bawe mula bavuma basiyaga butambi babututera obwesera ffe twagala babutambi bw'abasajja buto bw'abakazi be bali abaana babeera obwerere ku TikTok mujonoonye yes yekyasina promotinga in market yekyasina okutunda abantu buli kimu naye obuzibu bweyina kati saawa zino wenjogerera eyonooneseemu abaana babeera bwerere abaana tebakyayambala kefasi nkolera yogera ku nsonga eyo tubenga tukawa kakati TikTok era bamulabye mutambi yavuze nnyo nagwa kabenje katafiirwa obulamu bwe olufiga yamwogereko n'amugamba wageze n'okolera content mizimu emizimu negigamba osaaga content tojja mukolera eyo naffe twetaagako copy tukwetaaga gundi yagayemba abakazi naye nga ekituufu kiri nti TikTok is a very cheap platform. I will say like that simply because okera ku machano ogulawo account yo you do whatever you want the stuff if for people like you they start to follow you out of the blue no getting gundi yo following no gifuna abantu ne batandika okumanya it doesn't mean the content go kolo ya kumanyisizwa ku TikTok when you move out there everyone is going to yarn at you abantu nga babonga ko mukono ne ko bonga ko molo zonna wano mu Dubai zibonga sicho gamba content takola akola ne just sinzira kuzotya omukuzotya tempo takikulu tonganya ku wansoga olimosa olujelegerwa se mujunganda simanye lwashi musajja mugundi teweita wa kuzanya so musonga ya TikTok abantu webavayo ne bakola ekintu ekyo so everyone agazako kugaininga that following nagamba abantu ali mitwalo 2 ali mitwalo 10 ali mitwalo 2 oli avayo nalowooza nti ekintu kyagezako ku portraying out there on the camera is the same thing kyagenda ku portraying in everyday life ekitakola ki
ekitasoboka ate abaana bangi bagezezzaako okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bagetinga known okitegeera eyo platform ye kintu ekireese abantu okugezaako okugwa eddalu simply because they want to be known out there abaana beerira ku live exactly nti omuntu asobola okujja n'akola ekintu ekyekisiru ng'amanyi tomorrow they are going to talk about him or her getting out there abantu okubanga bakola ki nga bamumanya but weerabidde nti at the end of the day oyonona repetition yo tulabe omukulu Sefko yavayo of course whenever he is in a relationship ajja n'agiba ku TikTok everyone gets to know kati ayagala ono what and what but webagezaako kubanga baseparating ebintu byakola obiraba agezaako kubanga that guy is a very good drug olaba newe bali kufa kwa Eve yaliyo nalangira zijokera ka video nakala yayogera a lot of things nenga moreover that guy akiraimingo kuba nga musiraamu era nzijukira buno nnyo ku interview emu gye yakola na Yebulake Mukasa yayogera level kwale ey'obusiraamu nga yo comparinga n'omukulu ani ono gweyogeddeko era bali mu mbiranye naye ono omusajja omusomi w'edduwa anti nze mwerabira nnyo n'agamba babateekewo mu bitabo mu muntu balabani ali ku level yo waggulu yaki eya Kulaani so ngenda nentunulira kati omuvubuka ng'oyo nengamba nti bala abantu ne collection bogera kwa alien skin wache nyumba aludewo jimaliza bamubuza nagamba komao buli muntu aba ne plan ez'obulamu togenda kujja ompeke gwe kyoyagala nkole ngaze sinatuuka kwagala kikola alien skin mwagala muwagira ne mukola ki ne polote sawa zino tegulwanga eya champion gudo muje mugamba listen ne polote yenyini tegulwanga sente tezimala ze mwamuwa nkyagamba yagambye akyali business tanagamba mu sente zimala gwe nkuvuddeko omukulu yenyini agamba sente zemuwa tezikolaki kati mwe